Okay, celebrity track extra UG BBS final program simulula around about saa zibera 10 mpaka 11 za kawungezi tukusako ebitambula mu baserebra benjawulo naddala mbulambu bwa bulijjo. Celebrity track Divorce Foundation nga onagambye nti unakolwa natandika luli okutwalira abaana banandutu ngezako kuddiza abantu bange abanfollowinga naddala abawangalira mu bifo by'enzigotte eyo embeera nga si nnungi nina omukyala ali eyo side za mkumunaku eyo side z'Emmengo eyo bambi bamugoba mu kibuga Kampala ng'atunda emiyembe atunda ku kibbo polisi yamukuba ali waka talina kyakulya naye nasazeewo ngezeeko kuba nti mutwalira katonotono kensobodde ndi eno wansi mu kisenyi downtown wano babayita batya akafume mukasa ono kafume mukasa nakayiza wetuli eno wansi nze kubanga nshoppingako ebintu ebitonotono twegenda tumutwalira naye wano wetuukidde waliwo omwami agenda okunguza bino ebintu naye aŋŋambye njagala kuddaana Nabatanzi naye kati wano kamwe akazindalo kano atuuse obubaka bwagala ogamba Nabatanzi kutereevu ku BBS telefina jewe balikose kale sebo amanya ganze Elias Bukenya yesebo uli wachika ndi wachika yesebo nganze vice chairman wana kaiza uli mukuru wange yesebo nga butya we butyo buzibu nnyo ekiseera kino tuli mu bulamu buzibu embeera lockdown etuyisiza bubi ate ne bannaffe naye bayisa bubi sebo omukuru wetukidde wano wagenda okumpa ebintu byentwala naye ogambe nga sinakupakingira olina obubaka bwagala kuwa Nabatanzi soka bumuwe bambi obubaka bwenjagala okuwa mwanyinaffe oyo Nabatanzi Diana Nabatanzi nze mwagala nga mukwano gwange lwakuba ntammanyi nti ndi mukwano gwe naye tammanyi kati n'olwekyo bwe ndabye kubavudde ku BBS telefine yaffe neŋŋamba kamba tuma obubaka babuntuusize nti mwagala nnyo era mwagaliza buli kimu kyaba akola nkyagala kibeemu omukisa era ne bw'abanga ali antumirangako nti Bukenya akolera ku Nakayiza mutumidde nnyo nga mukwano gwange mulaba ku TV mpulira essanyu epitirivu era ne bwe mpulira ekizibu kyonna ekimutuuseeko mpulira nga ekituuse ku nze kale n'olwekyo mbadde nsaba mu bubaka buno butuuke gy'ali omugambe nti Nabatanzi Diana bambi nkwagala nnyo njagala nnyo okuba nti nonkulabako oba si kyo nawe nogaa nti akangendeko mu kisenyi eyo ndabe kuki ndabe ku mikwano gyange gibadde simenti emuneetere mulabeko era bona omuleeta njala muwa enkoko Nabatanzi twala enkoko yiyo genda ogirye kasabo k'omuceere n'ebirala osanga naye tomanya alindeeterayo nagaa nti omusajja ono kamutwalire kubanga alabika nti mukwano gwange so ekyo sebo Diana Nabatanzi kale mukazi muntu mulamu ye muwala mulungi okusooka naye ate teyemanyi bulungi ayogera bulungi afa ku bantu kubanga abawala abalungi abasinga baba bemanyi nnyo beetwalira waggulu ate n'ekirala si muntu mubabaluka nnyo ne bw'aba nga alina ebimuwusoomoza ate yeetabisoomoza n'olwekyo ensonga lwaki ffe nga ffe tumwagala tomanyi eriyo abatamwagala naye ffe nga nze mwagala ne famire yange mwagala wadde ebyo ebizibuzibu badde bamulumbalumba awo muli gaggo omwagiza badde owulira otya ebintu ebyo tebibulamu era abantu bonna baba baagala okukuttira erinnya n'okukumalako emirembe bateekawo embeera efaanana bwetyo naye ng'oluusi tekiba kituufu kubanga naffe baali babituusizaako ebitali bituufu naye kati ngaoyo ow'erinnya ate ye bamusoomoza nnyo muteekako ebintu bwe bityo naye nga ffe nga abawagizi be tetugwa mu maanyi era tusigala tumwagaliza n'okumuwagira era netumwagaliza agende mu maaso gambe aguddeko kati essaawa eno ng'oli wano nga totegedde kiki ekisooka okukujjira kyensooka okufuna nsooka ne nfuna essanyu ate olwokuba nti essanyu ndifunye kati ng'omuntu ffe wano mu Buganda omuntu bwakukyalira watlisiti okwatakiro ebijanjalo n'ogimuwa olw'essanyu bwakyo oba osobola ate okuba nze sirina bingi era naye mmanyi nti bw'aba nkyalidde nkwatakiro y'omukyere n'engimuwa ate ne musanyukirana nnyo ne mmulagako ne mu mikwano gyange ne mbagala naye ono kyali wange bulijjo wange wuuno owaayi abantu balagirire wano wokolera bayitawo bati wano wayitawo Nakayiza akeedi kati tukolera wano ku Nakayiza Aluna Towers mu Kisenyi mu dduuka lyange liri H037 bayita Bunya General Store kumupakejingira ebintu musomere enamba ayagala okumupakejingira ebintu shoppinga enamba yange eri 0752 96 82 11 oba 0752 96 82 11 yesebo omukulu Bukenya ndowooza muwulidde laavu gyalina eri Diana Nabatanzi so Diana Nabatanzi
oba muyite tanzi ayitako wano bayita ku nakayiza ojje obuze ku mwami Bukenya akwagala nnyo aŋambye enkoko yo weeri wano akasawo k'omuceere weekali ak'obuwunga n'ebijanjaalo naye nga tukyagenda mu maaso nze okuba nga nshopingira ebintu omukyala gona bagambye anja kugenda kemutwaleko katonotono tulabeke ntukamutuusaako omanyi mu kaseera kano koyinako koyambya munno koyinako kowaako munno kitegeera so abantu abali eyo bandyagadde okugaba ebintu naye banoonya batandika tebalabawo so gwaneetaaze enamba yange eri ku screen awo osobola okunkubira essimu nti onaye abantu bwe bati wendabye nsobola okubayamba bwekiti nebwekiti byakulya esaawa eno tunoonya kyakulya kyekisookerwako muganda wange olina enamba y'essimu gy'oyagala ofuna enamba yange kweryako nkubira noga nze nina akawunga ndi mu kisenyi wano gyewabadde eggulo nange jankuwa ensawo y'akawunga ng'omukulu Bukenya ampadde akawunga ntitovaako tukyagenda mu maaso nkyetala mpolampola kasanitizer temuvaako katukomewo katono. Ku celebrity track abatugoberera kuva gye twatandikidde eri mu katale paka waneeno tugendewo omukyalo ono Bambi mukyala bamugoba mu kibuga embeera mbi obulamusi buli awo si bulungi alina abazzukulu ababeera nabo ate mukyala mukadde naye ennaku gye yankabidde eggulo nansindira nange nensalawo mugambe nti olunaku olwaleero ŋŋendeyo omulabeko omukebereko tuli mu kuvuga mpolampola tugenda wano emmengo ayitawo ku munaku amanyi ku munaku kasooke mukubireko atulagirire bulungi tulabe ekyokukola naye ekiriwo kiri nti baganda bange tuyambe betusobodde okuyamba oba osobola oyamba oba embeera si nnungi okutwalira awamu tugezaako okuba nga tukubira omukyalo ono tulabe waali awatufu nyabo gyebaleko kakati andi ntuuse naatera otuuka awo naatera otuuka ku munaku awo njagala otulagirire bulungi kakati bwotuuka ku munaku awo nabiddemu ekyo ekikuba ekikkirira ekyoyise ku buveera obuveera ekyo kizimbe ekiri awo bakoleramu obuveera bakolerawo obuveera ekyo ekikuba ekikkirira nga bwe kikkirira kyonna kyogoba kati ojja kutuuka wali abanampani ababodaboda we basimba okkirire nange bw'onooba ojja omwange nzije nga nange ntambula tusinkane mu kkubo abazzukulu bakomyewo oba bakyali mu kwiriba baluwa abazzukulu ababafu abavubuka abazzukulu esawa tebannaba bakyagenze ttunda buli bwe waŋŋambye obwa kale kangeze kansambyesambyeko ndabike nti nkutuukako oba nina puroguramu endala gye njagala okugenda okukolako obudde kale weewaawo watugoberera tugenda kuba nga tukuva ku mukyalo ono abamanyi ku munaku nga babadde atulagirira tugendewo tumuweeko kye tusobodde Divorce Foundation twagambye kyetuma tusobodde tujja kudukirira abantu ab'enjawulo mu maka ag'enjawulo tubeeko kye tubawa omukama katonda amanyi kyali tuddiza naye wanga olina kyosobola okuba nga otuwaayo okuba nga tuddiza abantu enamba y'essimu eri ku screen awo ga nti nze nsobola okugula kiro 10 munoonye abantu abali obubi tusobole okuba nga tubadduukirira okitegeera so muganda wange gwatufolowinga naye tugenze wakisige ku luzzi mulazeewa bannange anti gye tuli eno wansi tukkirira eno wansi mukkirire mujja kusanga era ababodaboda abalala waliwo n'akagundi n'akakuzi wangi tutuse ku luzzi wennyini tuyisiza ku luzzi kati mbinyirira bamwituuse ku luzzi wakisige tetumanyi wakisige naye abantu bali ku luzzi waneeno kakati nange nzija ndi mukwambuka awo munyimirira oyambuka ova wansi lwaki tetukusanga wansi eyo gy'ova katukusange wansi gy'ova kale mujje nga mutambukire nga mumukkirira tukusange wansi gy'ova katukkirira
Baba eno gye tuzze baganda bange mwe abatulaba omukyala tulese eno tuli ku luzi tugenze kunywa mazzi uno mukyala wuno ali ku ssimu yuulidde mukyala wuno ali ku ssimu tutuuse kati tutuuse omukyala ono tulabike nti tutuuse kati tuddawa maama tuddayo wangi okay kati tutuukidde ddala baba okay celebrity tracker wano tuli omukyala nga batugambe tuyingire munda omukyala wawangaalira wano lino lirabika okuba nga lyali dduuka ndabamu ebitabo tugenda ku naye covid yasooka bwato bwe yampisa kati bwe yampisa bwatyo nensalawo ebigundi ebyali mu fridge nembijjamu netusalawo kubitambuza tumumala embeera kubanga tutambuza ku mutwe nga tutambuza ku mutwe kubanga embeera yali yeeganye nga sirina kyakikolera era bemulaba buswiti buno takala kyakala obulimu bwobwo obuntu obwasigamu naye ebirala twali tubigize nga tubitambuza nga edduuka likoze eki nali yimiridde era nva wano nentambula bwentyo oba nkuterwa ebisaze oba nkuterwawa kwegamba bwentyo sirina kifo yonna sirina kifo kiri awo kyeŋŋamba nti nno kino nkeera nnyo bayo oluusi nze ngenda okudda nze nkoma oluusi ssaawa nga 5 mbeera nze nkomyewo kwegamba nti omuntu tamanya nti nno nze navuddeko awakoba nina kyenkola kubanga omuntu gwomanya kiki kyoba nakyo munda naye nze nkeera nengenda nembitambuza bimala bitambuza ssaawa nga 5 6 nenkomawo wano bwe mba nfunye ekyokulya nentegekera abaana nemala nembeerawo ate nkya nenduddamu bwentyo oluusi bwe mba nkooye nnyo nempisaawo olunaku ate nenkeera nenzira bwentyo maama kati omuntu atulaba essaawa eno embeera tokyatunda bintu byewali otunda yandyagadde okumanya embeera yava ku ki enveera yava ku covid ono bwe yajja yasanga kale nga siri bubi era nga nebeezaawo ng'omuntu omulala yenna bwabeezaawo embeera yagenda etandika embeera zikyuka abaguzi tebalabika notuuka nga onoyimirira buyimirizi mu dduuka nga tolina nekimu kyofunyeemu kwegamba embeera nekyukira ddala nebeera zigizigi awo nasalirawo neŋŋamba nti nno omuntu omugezi bino bye tulina katukole ki katubitambuze netusawo netutambuza nenfunayo abavubuka nabo ne baŋŋamba nti kuba nabo baali tebalina kye bakola ne basalawo okukola ki okunnyambako mbeere nga ntambuza ebintu ebyo naye kaakati ku luno lwentuusa ku kino okugamba nti nno neewaddeyo nzije gyali kubeera nti nno natuusibwako kale nali ntambula nga nalina fruits era nga bwenabagambye eggulo nalina fruits naye kaakati fruits ezo nezibeera nti nno zaatuuka nembeera nti nno mpisibwa bubi era kwe kutuuka okukola ki okujja nti nno nzije wano mu kamera nsobola okulaba nti nno nfuna ku buyambi omwana wange embeera yali mbi nnyo teyali nnungi n'akamu n'akeddagala kubanga omuntu omukulu okugatta amagulu si kintu kitono nnyo yangatta nengwa mumwala mu kugwa mumwala kuno kwandeetera obuvune era ne ku kigere nafunako obuvune naye olwakuba nti nno nanuuka era mu kuvaawa kati nze ne bandeka wano mu kugira kuti okudda engulu kuŋŋaanya ku bintu naye nga byonna babirinyiridde nga sikyalina kyentaasa era navaayo obuve n'akasero kange nentambula nenkomawo awaka ekyo mbeera n'abazzukulu 2 naye ekyokulya kyali bagenze buno bwe buntu bwe nabagambye bwenkola bagenze batambuzeeko kamu kaba ka 10 oluusi nsiba gwa 5 oluusi nensiba ogw'olukumi n'obulala buli bwentu bwenkola nemala nenkola ki netubeezaawo obulamu bwetutyo naye ngaembeera tusula n'abazzukulu bange embeera eyo gye tuyitamu mbeera si nnyangu n'akatono si nnyangu naye lwakuba nti omuntu ozibirira buzibirizi n'ogamba nti mukama kyonna kyoba oleese kyekyo naye ngaembeera teba nnyangu n'akatono kakati nze ng'omuntu ngezaako okuba nga nyamba abantu batono kyemba nsobodde nsobola kikutuusaako n'oluusi mpanika eddoboozi nti omuntu ali alina obuyambi obutonotono onkubira ku ssimu n'ogamba nina akawunga kakasawo kakawunga kali wano waka jangu kakime nina kino era kati nze ng'omuntu nasazeewo mu ngeri gye ngezaako okuyamba abantu bange naddala banfolowinga balina abantu abali obubi nkutekute ebitonotono byensobodde nganze
okulabika nti mbikutuusaako era njagala tube nga tubireeta wano mpola mpola mbikukwase bulungi abantu bategeere nti omuntu yenna okuyamba tekyetaagisa kusooka kuba na ssente nnyingi tekyetaagisa kuba na buwumbi bwa ssente katono kolina so okuyamba omuntu era kati kyenjagala tugezeeko biri mmotoka wali tube nga tubireeta mpola mpola era tubireete wano eno kale tugoberere paka gwe muganda wange tulaba tugoberere gye tugenda okulabika nti ensonga zino tuzikwasaganya mpola mpola ebintu bya mukadde byemuleetedde byensobodde omugulirayo byendeese tovaako beerako mpola mpola. Okay, gawe nakutegeeza bino byensobodde nze ng'omuntu kubanga ntuusa ku maama ono mu ngeri mu b'enjawulo simanyi ye maama buno byensobodde katonotono byensobodde okutwalira omutofu kamira maama naye kanfukamire kubanga nzizeeko akasiko mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abawa omukisa neyanziza nnyo abatulaba mwenna mbeebaza n'abanyambyeko yesterday mwenna mbeebaza bakama bange kuba kati mwe bakama bange mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala era mwongereemu era mbeera yeeyo bonna be nalajanidde mama fiina yonna gy'oli yonna jangu onnyambe naawe Spice Diana nkulabye ng'oyamba abantu ensonga eno giwulire bulungi omukyala kumanyi n'okukumanya Spice Diana naawe yonna gy'oli yanguwako munnango gy'oyambe ndi mukyala mukulu ndi mukyala muzadde ate ndi single mother yangu onnyambe munnange yonna gy'oli vaayo yonna gy'oli nkukoodde yangu ne gundi waffe omubaka waffe Abubeeka twabawa obululu naye kati temukyatujjukira mutujjukire mu biseera bino yeebaza bannange era neebaza aba BBS yonna omulimu gwonna gwe mukoze ne mutuusa emboozi eno esobola okukola ki esobola okutuuka ku bantu abantu basobola okujja okunnyamba neebaza Simon gwe natuukira neebaza Josh omulimu gwakoze mukama akuwa omukisa Josh simanyi kinayinza kukubaza simanyi mukama kyanakuddizaawo wojje mukama akuddizeewo saagala kudda mukaba kuba gennakaabye eggulu gaabadde mangi naye mukama yamanyi buli kimu kyonna era mukama yennanyiri buyinza mukama yamanyi era mukama yagaba ate yajjawo nange neyanziza kuba nange kyemundeetedde Spice enda okumaliriza nga nkukowola yonna gy'oli ekalango okatuukako Spice mwagala munnange omuwala oyo mwagala jangu ndabeko simanyi namukwaya mpulira namukwaya mwagala munnange kiziwuliriza kiri akola kuba ennyambala yeeyo naye ayina empisa mubanvu ayambala shariati n'akuuma obuntu lwakuba nti wano baba bayimba ate basamula bulala naye nga abeera bulungi naye nga mwebaza nnyo ayanguweko yonna gy'ali kirungi nti ndi ne manager we manyi obubaka agenda kubutuusa manager aliwa manyi obubaka ajja butuusa manager aliwa uli manager Roger ndowooza obubaka obuwulidde manager Roger ndowooza obuwulidde obubaka obuwulidde bujja kutuuka ku Spice Diana omukyalo nakwagala nnyo agana simanyi mbu omwambalira bulungi
ajandabeko mu ghetto. Ajje mu ghetto akulabeko. Ajandabeko munange. Spice Dana tugenda muleeta. Spice Dana ndowooza owulidde tugenda kuleetebwa maama ono. Ajje n'edduuka lyange ndizeewo. Bakuzawo dduuka lye. Bakuzawo dduuka lye. Era Spice anytime agenda kuba nga azzaako edduuka lye ng'alizzaako alizaawo mpola mpola naye maama. Abakulembeze bo bayita buyisi mu kamera. Okitegeera bwe bityo bitambudde abakulu bayiseeko mu kamera basiimye bayiteeko mu kamera. Banaye mumpadde akaseko. Nze kino kyensobodde akawunga akasukaali mwekali omu Amiina. ebijanjalo ofumbire ku bazzukulu balyeko nga tukitinkanye ekintu ekirala tujja kugezaako mpola mpola. Amiina Joshua weebale nnyo sinanga ekijenyeza kwebaza tusigale nga omuzungu agamba tusigale in touch. Tusigale in touch. Mama wangambye wali musomesa tagala bigenda mu kubanga saali mu Uganda gye nabeera nja kubulya. Kale olwa Katonda n'ensi yange naye gwalina kyoyagala kubanga oyamba ku bantu bano enamba yange eri ku screen yawe osooka onkubirako n'oba nga tubatuukirira mu ngeri mu byenjawulo tubaweereza kitono nnyo ky'oba osobodde so okuyamba nagambe tekibanga kubanga oli biliyoniya oba olina sente nnyingi kaba katono bwe kati naye ng'osobola okuddiza ku muntu. Isigenda banga nsuka wano mubeere bulungi mwera abantu bange abali side zaabo abali USA Priscilla Kalibala bangi nnyo omukyala Juliet Zawedi wali omukyala bamuyita Juliet Zawedi omukyalo oyo si yalitako ng'alina n'egundi oba foundation namulabanga ku TV naye ate kati sikyali Juliet Zawedi munnange muwala wange munnange nkukoowoola munnange Zawedi gyavaayo gy'oli foundation gy'ennyambe n'ennyumba bammanja ennyumba naye andi bubi omukyala Juliet Zawedi nziruukirira munnange ekyokulya n'ekyokunywa. n'obadde omumanyi? Mbadde mumanyi nga muwulira foundation ezo zimu zibabeeranga zaali zitambulatambula mu byalo naziwuliranga Juliet Zawedi nange jangu nziruukirire nga bwe mudduukirira. Asula Juliet yeetaaga buyambi era nga bw'agambye nti akumanyi ekirungi akumanyi osobola omuyamba. Juliet Zawedi nkutumiddeko mu ngeri mu byenjawulo tusobola okuyamba abantu bano abali ewaka kati nze ngenda kuba nkutuusa ku bantu abali obubi b'olina okumanya muganda wange gwatulaba. Juliet Zawedi Foundation tubeebaza n'emirimu gye mbadde mukolera eggwanga n'okutwalira mu era tukyabeetaagira ddala okutwalira wamu. Juliet Zawedi waliwa mu Boston then bangi nnyo abali UK General Megadi bamikwano gyaffe yonna gye musonga okutulaba abali e Dubai abali Qatar Oman tubeebaza yonna gye musobola okutuweereza. Nze Devotion Matovu wongala ayisa abasajja.